Jebale ko customer jebale. Kati oyagala embiri nzikole ki? Tegala kuzitereza bulungi. Okay. Kale kuzikwata. Omulimu guno gwenkola ogwa saloni mwattu omulimu guno mulungi nnyo nnyini ddala kubanga nze nagusoma kati bwe namala ogusoma ne ngukuga awo nno kwe kusalawo noonye ebyetaagisa ogukola era bwe nabifuna y'ensonga lwaki nkola mulimu gwa saloni era munaye nze ne bakasitoma bange besimanyi gye bava kuba kati nze kale sifaayo nnyo ku oyo gwe nkozeeko kale oba dda watadda ebyo nze si yategeti yange naye nfa ku kimu era nanoonya kkubo nti buli ayitawo atulisiti bwandaba asikirizibwa najja ne mbaako kye mukolera naye ndooza nkuteekemuko ka spray kijja kukola amakulu mangi ojja kwongezaamu akasente ka spray so bwattife we tubeera abasaloni nga tukola kwabo abatwesiga abakyalo manyi bettanira nnyo kale okunyirira kubanga munanga obulungi kwefaako otefaako omalirizanga odibye oba osembye naye ngaekigenderera mu kyo okwekolako si kubi kulungi era nga kituufu ddala buli muntu yalisaanye okulabika obulungi obanga olina obusobozi obwo towefeebya toweesigaliza mabega jangu mu saloni yange ekoleko ojja kunyuma newobeera nga endabikayo tekatiriza nja kukukolako olungiwe oyiteko abo abadde bakunyooma nga tebakyakutegeera nga gwe bajjukiza ate ompiseeko otya nti banaye mbadde sikutegedde ki munyenye yakasaloni yenkoze kino kale munyenye yaka yakuzukusa eyeyake era nga tukiriza nti yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu kati kasitoma ekyo tugenda okukola zino enviiri zo nze zikolamuko kalipeeya kuba kati wano maaso ndaba zitandisa okusitukayo tekinyuma omanye oli mukyala wavunanyizibwa kati tolina kulaga nnyo nti kikano tokagala akazigo okozesa kazigo ki kana mumbeera eyo so ne bakasitoma kalo ndeeterangayo toneyagaliza nzekka oyiseeyo ng'oleetayo kasitoma naawe nsiba n'abaana abatoye ate omukono gwange gukoze enviiri zigenda kukula mangu kale bwe nti nze bwe nkola emirimu gyange nze ndi mukyala mulokole era ng'obulokole bwange buno bunyambye nnyo kubanga bungatako abantu abalala naye omulimu guno nagwo gumanyi okunsomooza ng'era emirimu gyonna bannange tegiba mangu tewaliwo omulimu banekambabuulireko bakazi bannanga bali masalumi amalala bw'olowooza nti nga bwewagumala era bwegufuna bakasitoma tebabeera babiriraku waliwo lwe bajja ate ne beesiba kale ebiseera ebisinga bibeera bya sizono onaku enkulu tuyoola kubanga tebaayasaanye kusigala mu nnaku ezo nga takyusizaako ku ndabikayo naye okimanyi nti nze ebiro byebyo bakasitoma nga babuze nti wabaawo ebintu byenkozesa we bigetinga expired mu saloni muno obadde okimanyi nti ebizigo ebyo nabyo bigwako ebizigo muna ebimanyi okugwako nga sifunye muntu gwenkolako naye tewerabira mba nabiguze ebizigo ebyo byetukozesa tusooka kubigula obifuna naye nze bwe kiba kityo ate gwe nojjanga ekyo ekizigo ekiweddewo kyeninawo ate gulaga kyekikola enviiri zo anze saleega gwokyesabidde nga nkijjayo nga nkikukozesa ebidirira nga tubirinda naye wawo wembikola enviiri zonna nezikutuka nezigwa ku mutwe kati nze nomanyi kyenkugamba obuzibu buli ku nviiri zo tebiba bizigo byange wadde nze mba nkimanyi nti obuzibu buba ku bizigo naye nze awo kati mba neganirawo ningamba obuzibu buli ku nviiri zo munna enviiri zo zezitutuka era tosowagane bakasitoma naye engeri nga gyonna bagambye nti nze sifaayo oba okomawo batukomyewo nze nasenga ku kkubo omulala anajja gwe nadde manyi nti onajja yemma nze nakuyise abakazi mulina obujanja kati mboolo ki wagenza okuyita ku saluni endala wabale toziraba olonde yange tondeetako ate busungu wakubadde nalokotoka tekitegeeza ngu sinyiga olabanga enviiri zo nzikoze bubi kale todda n'abalala bawagire etulaye wenaafa enjala bulijjo nkola ku gwomu nze bwe nti bwenebisa siriko olwo nze siri mmere ate nga nalinze nenkolera omutwe obange nze siyombako katono ndi mu saluuni era nga bamanyi
naye abaffe obanga oli wasaalooni bwotyo bwoteekeddwa okweyisa mu byaddala ndi nnyo ku mulama gwaffe abasalawo okulokoka era abaffe tugenda kwerekereza biriwa tulondeko biriwa okulaba nti obwakabaka bw'omu ggulu tubuyingira nga emirimu gyaffe gye tukola si gye gitulemesezza natambulira okumulama okugamba nti omulimu guno gwenkola mulungi nnyo omulimu gwa saluuni mulungi kubanga gunyiriza abantu kale osobola ogufuula omubi wakubadde nti mulungi eneeyisaawe ne bakasitoma n'obwegobera n'omaliriza ng'ogamba nti katonda takufuddeeko naye nga gwe ateefuddeeko magoba ki gw'ofuna mu mulimo gw'okola gwonna wano wansi w'enjuba gwe mulama gwe tulira tutambulira amagoba tugaagala naye abaffe ogafunye otya era olina gafuna ddi bakasitoma bano beetaaga kyekyakukozesa bizinensi eno ofunemu amagoba naye nga balokole sigenda kugana kubajjukiza enviiri zino zitunyumira era tuzaagala naye no katulina okuyiga okwawula ebyomuwendo kubitali bya muwendo bwe yali mukama katonda yatuwa enviiri zaffe zenyininyini era zetulina okukozesa kakati ezo enviiri zikuze musaawuni muno tujjenga nga tuzze bano fe abasoma enviiri tuziseetinga ne zinyuma era ne tuzisiba mu nviiri zaffe zenyini oba n'ebiwuzi so mu mbeera eyo bw'obanga ekyo tokisobola enviiri zaffe zino zetusibisa olina okusooka ozisabira ennyo n'ozinyiga musaayi gwa yesu kristo ne zitukuzibwa kubanga gye ziyita okututukako waba wala ezimu ziwongebwa mu bintu bingi byetasobola dde okulowooza wadde okufumitiriza naye nga yesu kristo bwe yajja n'atuwa amaanyi okugoba emizimu na buli kintu kyonna mu linnya lye n'enviiri oba oliawo osobola ozisabira mukama gwakkiriza n'azitukuza kale kirungi buli kintu kyetukozesa tusooke nga kisabira tukyonge musaayi gwa yesu enviiri zokka n'engoye zetwambala n'engato zetwambala ebintu byetukozesa waka ebizigo byetwesiiga butungulu nnyanya karoti green pepper bugga simanya nakati buli kintu kati kyakusabira kubanga babituguza balina gye basooka ate okubiwonga nebabeeranizaako amaanyi ge bwakitaani olwofe ne batuwa ne tulya ne tukozesa naye bwekitukuza musaayi kibeera kifuuse ekirongoofu munyenya yakaya kuzikuseeyeyako yesu ekubona mazamulamu ninawe ekyawandiikibwa kyenjagala tugabaneko ng'era ekyawandiikibwa ekyo tekiri wala kindi wano kumpi kiri mu yubu 2 wagamba okutandikirawo wagamba nti saabi yubu 8 olunyiriri olwabiri wagamba nti laba katonda taasuulenga muntu eyatuukirira laba katonda taasuulenga muntu eyatuukirira so taawanirirenga abo abakola obubi mukama nga tusinzidde mu yubu 8 olunyiriri lwabiri yennyini agambye nti laba katonda taasuulenga muntu yatuukirira so taawanirirenga oyo akola obubi salawo olonda obutukuvu olemu okukola abatuukirivu olemu okulondako ekyo ekyabakola obubi kubanga kijja kuviirako okulemesa obwakabaka bw'omuggulu bwentyo leero mbadde mu saluuni okujjukiza mwenna abakola amasaluuni nga mwalokokanga nze okumanya bwabi muteekeddwa okuba ne muteekeddwa kuleka olwo nno oleme kubanga okoma kusanyukira ku nsi kyokka kubanga n'eggulu twalokoka genda mu ggulu tetwalokoka kusigala ku nsi mwebale nnyo mbagala mukama banjagayire yesu yekubona amazima n'obulamu era nga munyeyaka yakuze kuseeyakanyunenyeyakisina balala awo natukole bangi eggulu bisanyuke kubanga obulokoka mu ggulu wabayo ekijaguzo ku lulyo gwe akkiriza yesu kristo mwebale nnyo